Nkwaniriza nnyo gwe munnange akyagyekuumiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe Kabanda Musoke ow'Ennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero kansuubire nti munnange oli bulungi. Munnange nno olunaku olwaleero nsaba ate twogereko ku mipiira gy'amasaza. Obadde okimanyi munnange nti emipiira gy'amasaza giganyudde nnyo Uganda. Emipiira gy'amasaza gikoze kinene nnyo okubaako kye giyamba eri eggwanga Uganda, kubanga abasambi bangi ab'amannya okuli abasambi ba Cranes. Munnange Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri aliko bingi byakoze mu kaweefube w'okukulaakulanya omupiira ogw'ebigere mu ggwanga lino ng'ayita mu mpaka z'amasaza ezitegekebwa obwakabaka bwe buli mwaka. Abasambi bangi ab'amannya okuli abasambi ba Cranes nga munnange bano basookera mu mpaka zino ez'amasaza ne bagenda nga balinnya, era kati abamu basambira mu nsi ez'ebweru, basambira mu ttiimu ez'amaanyi ezimu wano mu ggwanga ate endala ez'ebweru w'eggwanga, era nga bafunira ddala akasimbi akaweerera ddala. Abasambi bano munnange tewali yandibategedde nga singa Ssaabasajja teyalina nteekateeka ey'okuzuula ebitone ebipya mu kisaawe eky'omupiira wano nno. Mu basambi nno bano nsaba nkumenyereko ku bamu amannya abasambirako mu masaza kaapu era nga mwe baava ne beegatta ku ttiimu ennene zibinywera, era nga ku basambi bano kuliko Michael Serumaga oba Mike Serumaga ne Robert Odonkala, era bano basambirako mu nsi ya Egypt. Mu basambi abalala mulimu Emmanuel Okwi eyasambirako Simba eya Tanzania, mulimu Mike Mutyaba, mulimu Faruku Sentongo, mulimu Erukana Nkugwa n'abalala bangi ddala. Wano nno tulina okwebaza ennyo Omutanda olw'okulumirirwa omuzannyo gw'omupiira n'okwagala okungi kwalina eri omupiira. Nzijukira wano juzi bwe twali tunaatera okusamba eggwanga lya Kenya nga 8 mu kulukusa bitungotungo omwaka gwali gwa 2011. Ssaabasajja Kabaka yaweereza abasambi ba Cranes obubaka obubaagaliza obuwanguzi. Ekyo temusobola kukyerabira nkakasa. Ssaabasajja Kabaka buli mwaka abeerawo ng'empaka ze zino ziggulwawo ne mu kuziggalawo, era kino kizzaamu nnyo abasambi baffe amaanyi. Essaza ly'e Buluuli lye lyawangula empaka z'omwaka 2011 bwe lyakuba Bulemeezi goolo 2-1 mu kisaawe e Nakivubo nga kikyaliwo. Ssaabasajja Kabaka era yasiima n'alinnya kabangaliye n'agenda yeetooloola ekisaawe kyonna okulaga abantu be essanyu. Mu balala abatuyambye ennyo mulimu Mwami Lawrence Mulindwa, kakati munnange nannyini Vipers mu ggwanga eyasasulira empaka z'okubaka zonna awamu n'okuwa ttiimu empanguzi ebirabo. Mulindwa era yagulira abawala ekikopo kye baawakanira ekituukana n'omulembe. Abange ebyo nno munnange bye nsobodde okukutuusaako ebikwata ku Buganda anti n'empaka z'amasaza aga Buganda. Munzikirize nzire Ennabalanga Bukoba Kyaggwe tuddingana ate mu kitundu ekirala nga nkuwa ebirala. Aye Katonda akooma Namulondo.